kachibate omuyimbi okuyimba kulinga zaala tosobola gama mwana ngoyo saa mbwaje yesimbewo alina mukabina ka muwala naye nange gwe ngenda okulonda kubanga kubaliwo yategeerategeeramu kate kiri ekiwuka gye kivudde nkyombo kyesimbawo waliwo ekiwuka kimalina kibaye bakikuba ekyabutayimba mu kifo ky'okuba amataffaali mbwe naye pulezidenti w'abayimbi kyova olanze endongo yannemerera nakoowa ebidongo nja kuwa munywa enjaga kubanga kubaliwo yali yaddeko nkikola kya lwa butaagaane lwa industry tewali kyagenda bakola saagala omulonde ng'omanyi talina kyagenda okukolera agenda kunywa enjaga ye agenda kunywa enjaga ye neera emmotoka eya kitaawe gyagenda ofuna mpe enkoni bingi nnyo tagasse bayimbi yeewulira yeemanyi endowooza yekulimba bagitumbula teyagitumbula ekyo mwagimanya lwa ssente ate waliwo n'akazizi waliwo akateega akali awo waliwo akaziziko kakakazi awo ko kaagala wa sekuritale bwokka nagwo omugugu guli awo awaliwo pulobulemu y'akakazi okalabanga atakalaba naye kizibu kizimba kya industry yerabanga katonda fina yetwalanga katonda wa music wa industry era singa yakubako ku iti eziwere 3 lwakuba naye yakona yes all right tubabuzaako mwenna abekumira ku Kookie promotions ne mugamba mti amanya yenze Jennifer Frufiga mama wa Museveni omu bwati tuli wano kusula motors all right ensonga y'abayimbi njagyogerako nga njogeza reality kyennyamiza ate kiruma nti abayimbi abaagala okuba ne ministry ennamba abeera abantu bakitalo nti basereebu butudda ku bayimbi ekinnenyemiza ku bayimbi era ekinnuma kwe kulaba nga abayimbi abategeera abalina responsibility like Kyagulanyi Silver Misa Kisemakula Joan Takawalya Maria Mundagire like abayimbi nga bosobola kuwa respect Bebe Cool tulina ba free top stars like Chameleon Bebe Cool Bobby Wine baganya okuvaayo kwesimbawo ku music industry okugirwanirira okugiraba nga ebaako weetuuka oba weeyimirira betteeka wali okubaako okubaako industry weetuuka oba wegasiza n'okugiwa value omuntu agambe nti music industry katugiwa value olw'ensonga nti omuntu ng'ono aba yagikulira asobola okuyimira n'apresentinga oba nayogera ekigambo ne kiwulirwa oba nga Jeffrey Lutaaya oba nga Mayinja baganya ovaayo ate nga basajja bakoledde industry bw'otudda mu reality owulira muganda wange kubanga bakafeera bagikola baafa babasudde baafa kati bwe tukwata bano ba top free stars ne tukwata n'abakyala ngaabo gye wantaka wale baani baganye okuvaayo kati ne music ne bagirekera emiwulenge kigenda kudda mu lwatu era kyeyolese lwatu nti abayimbi banyi banjaga era omuntu abawagira agenda omuntu abawagira n'ababagula bagatandika okweraliikirira kubanga president wala bagamba nti munyi wanjaga ng'agipresentinga era ng'agipromotinga ate abayimbi banakola ki nga president kubanga kigenda by the way let me tell you something kubesimbyeo King Saha agenda kulya nange gwe ngenda okulonda okusinziza ku baliwo kubanga sinde ebbanga alabadde utagasizza kikyakoze kigatake kimunondesa no ekisooka ye muntu wa ntalo omulaba tayagala spice tayagala shiba abeera buli kaseera king has herself you know talina kyagatta tagatta yeemanya alina olwemanyo olubeera alina ekibeerabeera si muntu w'abantu si muntu wa ground era waliwo yamupromotinga n'amuleeta waliwo afugira emabega w'abantu abo omusajja bamisa kibafugira amabega mu bantu abo yes kakati obuzibu ne bujja nti abayimbi ng'abayimbi tebasobola kwekulembera olw'entegera yaabwe n'obunafu bwe balina mu bwongo batya njagala omuntu akootinga bulungi ndi mu reality first of all abayimbi balina akamanyiiro beemanyi banaku bazibu ate basirusiru nkiddamu abayimbi ng'abayimbi tebasobola kwekulira batya music industry si kyekintu ekyangu music industry etaaga omuntu ayina ssente
Yeetaaga omuntu afumintiriza omuntu afaayo ng'asobola n'okutala afiya ssente ze. Ate yeetaaga omuntu aweewa respect atiibwa oba awulirwa atya nga mwomugwe n'omweguya. Naye kale agenda okweguya King Saha agenda kukolera ki? Era nabe kibeesimbizaawo motoka ya Genosale musale no bitama manya nga eki mpenko niye batawaanya yebatta. Anti era byebyo bidda bw'abanyini byo bigenda kudda mu banyini byo kubanga abayimbi beetaaga omuntu nga bw'olaba Keti promotion kubanga atiibwa aweebwa respect. Lindako nkunnyonnyodde ekintu kyange oganye kitegeera. Abayimbi ng'abayimbi tebasobola kwekulira batya beezalawo. Omwana ayimba oluyimba nemugenda ogula emmotoka n'avuma kamiliyoni nalaba nga w'amaanyi n'atambula nga paapaala ng'ebiwawaatiro bimuli waggulu. Nze nfunye awaadi bannange nze awaadi oli bw'afuna ebibumbe bya awaadi nga 10 nga biine ewaka alaba nga yasinga ensi yonna. Abayimbi mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu asobola okugenda erugogo okukola show ne wajjula n'avaayo nga talina wadde nusu akasanvu nga so kubaakolerera linnya. Kale ebyo awaadi babigula abalala babyetegeka ne babyegabira. Yo olukifuna nga alaba ensi yonna yonna yagisinga. Alaba muyimbi w'amaanyi tamanyi Kamyo tamanyi Bebe tamanyi Bobi Wine. Ekintu ekitali kituufu. Kakati ne kijja nti tebeewa respect. Tebakkiriza nti ono ansinga ono alina oluyimba lumu naye alaba nti bali bakadde baggwako. Tebana kye bagamba muntu. Bw'omutima we tosobola kusolooza abantu 200. Owulira mukwano. Kakati awo twagalira omuntu nga Keti gw'ojja okweguya. Balamu gwe weeguya. Amanyi abayimbi abateekamu essente ze. Luba events gwe weeguya. Jeff Kiwa amanyi omuntu nti amujja ku zero n'amuteeka wamwagala. Nga Roger manager Roger wa Spice nti amanyi nti ne legacy ye Uganda esobola okutambulako netuukako TZ. Nenonya record label nejeeta ku Uganda kubanga Spice waba awanika bendera ye Uganda tajiwanika nga Spice awanika Uganda. Amanyi nti njagenda mu America oba Dubai oba nyingire mpaka nyingire kino na kino kitekemu ssente zange million and billions money kiwanike Uganda. Abafumintiriza ekirala nti basajja basobola okutala afiya akwata million 10 n'akiteeka mu kintu n'agamba tikati njagala oba ringtone zino zikole west ne west. Naye wano mu Uganda tewali muyimbi asobola kutandika kintu. Bate okutala afiya bate okuteeka mu ssente nazo tebazirina. Abayimbi mubalaba mulaalya mu biti birala abayimbi banaku. Olaba omuyimbi yakayimba oluyimba lumwaguze nga teringa eryato. Atambula paapaala omuntu ogumulinga ekizibu analeega omutwe nga gumulinga olubengo nga golowooza nti muyimbi kuba yakubya akayimba. Kati ogenda okuwunzika nga tetuganyuddwa tetufunyemu. Kati ekizibu kyali kiri mu music industry tulina oyo omusajja yamira nsangi mwana wange oyo alina ogubuta ali awo alina omutwe ogumulinga olubengo gumulinga ebbango. Yagenda n'akola akakundiiri k'abantu mu Luganda nandibayise ba kifeesi ne bakola ekintu kye bayita culture forum. Culture forum omuyimbi yenna kabere King Saha wanajja tasobola kuba culture forum n'agijjawo. Culture forum yetwala abayimbi yetwala art and craft yetwala biki bakola akantu kabone bakakola ne kaggwa ne bakageta ne kakwatayo nti tewali muyimbi agenda kuganyulwamu ng'oyo omusajja akyali mulamu. In fact omusajja ajja kumala kufa in music industry okuterera mu Uganda. Music industry tasobola kuterera kuba yakola ekintu kye n'akibaga n'akimala n'akiyingiza mu ministry n'akiyingiza mu baani n'akitala n'akiyingiza mu basajja bali simanyi baani si bayimbi tewali abamanyi mbu bayimbako dda n'akimarketinga n'akimanaginga n'akiguza abantu n'akiguza ne bagenosale. Genosale gwe besibako si muyimbi. Kati era abayimbi tebalina kye bagenda kuganyulwa. Taina ate omuyimbi copyright ekaye muluma. Abantu balina ebiro tebagala ministry namba mu parliament gweyogera ku copyright. Tulango bongo bakoma okutegeera. Kye nkugambire nti waliwo omuntu oyandibadde asobola otuula awo ng'obwongo bwe bulaba nnyo ng'ate alina okumalayo ng'alina persistence naki nga baketi abasajja balemedde ku ndongo abagiteekamu obukadde n'obukadde n'ava ku kikadi nga talina nde emitwalo 2 n'atapowa. Abasajja nga babitex bapromote endongo ya wano babajjo mubalala kuba nti basamya naye kati bajja okutta abayimbi nga 1000. Yaguza swanks yonna aguza bakamiliyoni baani badaxi bashiba balutalo
bonna n'abasasose n'emmere ziringa n'abatwala ku Uganda Museum ku Easter Monday. Kakati abantu ng'abo be balina okwogerera music industry kuba akwata sene n'azitalafiya kubanga okola ekivulu ng'ekyo tomanya b'enkuba kole n'etonnya oba olunaku olun'ekyanga lutya onoosoloza oba tosolooze kye bayita okutalafiya kati bayita omuyimbi okuyimba kulinga zaala tosobola kugamba mwana ng'oyo saa mbwaje yeesimbewo alina mu kabina ka muwala naye nange gwe ngenda okulonda kubanga kubaliwo yategeerategeeramu kaate kiri ekiwuka gye kivudde nakyo mbu kyesimbawo waliwo ekiwuka kimanyi nakimanyi bakikuba ekyabutayimba mu kifo ky'okuba amatafaali mbwe naye pulezidenti w'abayimbi kyova olanze endongo yannemerera nakoowa ebidongo nja kuba munywi w'enjaga kubanga kubaliwo yali yaddeko nkikola kya lwa butaagaane lwa industry tewali kyagenda bakolera saagala omulonde ng'omanyi talina kyagenda okukolera agenda kunywa njaga ye agenda kunywa njaga ye neera emmotoka eya kitaawe gyagenda ofuna mpa enkoni bingi nnyo tagasse bayimbi yeewulira yeemanyi endowooza yekulimba bagitumbula teyagitumbula ekyo mwagimanya lwa ssente ate waliwo n'akazizi waliwo akateega akali awo waliwo akaziziko kakakazi awo ko kaagala basekuitale bwokka nagwo mugugu guli awo waliwo pulobulemu y'akakazi okalabanga atakalaba naye kizimba kya industry yerabanga katonda fina yetwalanga katonda wa music wa industry era singa yakubako ku iti eziwera 3 lwakuba naye yakona naaba kuyimba nyimba neziwera 4 nakyo kizibu kiri awo mugugu ate nze nkugamba erikodi nesibye ku ndongo bakwendya ondaba ndi luddawa nze okuyimba kuli part of my life just nkutwalanga just say something like salaries ku my life si business zange endowooza bwe kugamba anti endowooza yekulimba ebyo byonna bizze lwa bululu anti kati bwaggwa ebyo byonna bikulimba ebyo byonna njagala okutegeeza munnayuganda ndaba ebyo bintu byonna bizaawusolwa Bobi Wine baza ntwala mukisa okubeera nti mbeera appreciate eri Bobi Wine. Bobi Wine ye musajja atutaddeko omusingi ffenna nkiddamu nga newankuwadde siwagira byawagira naye Kyagulanyi nze ndi appreciate eri Kyagulanyi era ye iro wange kubanga singa tayali Kyagulanyi nandabe di President Museveni nandituuseyo ddi yandintegedde ddi singa si Bobi Wine wuma yandigenze ddi mu microfinance singa si Bobi Wine abayimbi bandigenze ddi wa Jerusalem sale tubeera appreciate eri abantu tusimenga ku bantu nga bakyali balamu nga tebanafa nze ndi appreciate eri Robert Kyagulanyi Ssentamu because ye hero wange okuba kyendi nakati nkyogera sikiddamu era sikirumamu ng'ojja kuntwalanga bw'ontuwala naye Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe singa Kyagulanyi tagenda mu byabufuzi Museveni yandimpise ddi singa Kyagulanyi tagenda mu byabufuzi wuma yandituuse ddi eggulu singa Kyagulanyi tayingira byabufuzi kati kyofaala mu microfinance yandirumbye ddi abayimbi ebbanga lyebabaddewo baali babalumbyeko kati kkiriza kyenjogera lwaki abantu batali reality nze obulamu bwange mbutambuliza mu reality era nankyawankyawa lw'amazima nanjaga ajja kunjagala olw'amazima Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe mubenga baddembe nga mwogera eby'amazima owulira bulungi Bayibuli nayogera mu Matayo negamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byo bw'oba wa mazima ojja kuba wa mirembe kyova nze ndi wa ddembe ndi freestyle kubanga nze ndi self made ndi nuto amazima gasigale nga mazima era googerwe nga mazima kane wankwadde gali mu nyumba yange oba gali wange oba gali ku pata yange ngogere nti mbwe mazima ensi egawulire naye bwengamba nti mbikirire wano mbwate no way my brother yes
kati Bebe kulu yavayo n'agamba King Saha anywa enjaga naye tavuddeyo kwesimbawo candidate gwe yaleese Molisikirya yagaanye yagambe tasobola kubeera talina kyatugamba kamiliyoni ali aganaaga kati awo kitegeeza obukulembeze atamanyi tamanyi nti tamanyi nakugambye mbadde ntandika okwogera ku Bobi Wine nkugambye tubeere appreciate eri abantu era nja kusaba n'eggwanga lisiimenga ku bantu nga bakyali balamu nalabye okuzikako olanya kwatute billions 2 billion point what twagikuba nedda ku emu 1.5 singa sente zo bakutekeddwayo ne bazimbako eddwayo nti oba olanya health hospital oba olanya whatever ng'abakazi bagenda ne bazaalyo ne bafuna kiti za bwereere ne bazaalamu abaana bandi batubye n'amanya g'olanya ne kisigalawo nga ne wakolewawo ekintu ekisigalawo nga kigenda kubeerawo forever you know naye kati obubumbi bwaziise baguze keesi n'emmere nekine bwaweddewo you get my point Bobi Wine nze ndi appreciate eri Bobi Wine nti nno nkikunyonyodde bw'oŋŋamba nti Bobi ali ku international level kyekyamuleetera okubeera international level music you know n'okuvaayo nti yesimbewo oba akole bla 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 agende ku candidate whatever music njijukira bungi bwe twawangula akalulu ka Kyaddondo nze omeera akataddemu omukono ne ssente ensi yonna yonna yakola pate nonti Kyaddondo onre ab'embala abajagunya ab'embaale ab'eggulu abeeru abapakwaki abajumani bakola pate olw'akalulu ka Bobi Wine ak'ekyaddondo lwaki because of music nti celebrity ali mu matu g'abantu abatamulaba n'abamuwulya bamwagala ayimba ekyo kibakwatako kati bw'asuula mu music aba asuula kaliya ye tosobola kulekera music kugwa era bandi badde tebayimba bandi badde besooka ne batula ku mmeeza abantu basatu abakwatidde music industry kuba bavuka betulina bali strong ne bamanya tukoze tutya nga newankwadde waliwo katogoleza abasajja bamisa kibajofutale nabo ne batuula ne bamanya tukoze tutya basiba Kyagulanyi tukoze tutya okulaba nga music kalya ya music erina weesigala kubanga ffenna yetuleese abo bonna bakayemba solo bagenze mu byobufuzi because abadde manager wa Lema abadde manager wa Chris Evans era nga bweyogera kayemba solo nono manager wa Lema manager wa Chris Evans sikyo ekyo era yagana osuula kalya ye yasigala manager waabwe lwaki kuba amanyi omuntu yenna bw'ota manya gy'ovudde ne gy'oleka tosobola kumanyaayo kati gwe oŋŋamba nti Bobi takyali ku level eyo which is okay naye bandisose ne batuula ne bamanya tuleetaani saawa avaayo na presenting enjaga in public kitegeeza nti abayimbi bonna banywi banjaga totalira muntu akolagana naffe agenda kumanya nti akolagana bayaga so nga ate osanga maybe bwe banditudde bandigambye tuwete gundi ayimidde ata nze ndabawa nnyo kati olaba wano tulina bamanagers waliwo ekibiina kya Swank 7 olaba nga bali organized nnyo mu buli kye bakola buli muntu yeegomba okusaninga contract nabo buli kimu kye bakola oba kye bategeka you know olaba nga music amuteekamu ssente empitirivu abo baana nabo bayimba nako newe ogamba nti kati oyo Benon aveeyo yesimbewo muwagira because ali strong amanyi kyakola ovaayo ku mwana akwata obukadde butakadde n'abuteeka mu mwana nga vinka atabadde muyimbi abadde akola makeup n'akwata sente n'aziteekamu ono omwana omulenzi yani azawi n'avaayo alinga mulenzi anti n'akwata sente okitegeera ebintu ng'ebyo be bavubuka be twetaaga ku board babeeko kye boogera eri music industry owulira muganda wange ne bagaanye olw'ensonga batya okuvumwa omwana ajja kuyimba kayimba kamuntita waffe olusuku lwa seminti making saba oba avume kiri oba avuma ani oba avume azawi ate tolina kyongamba gwoyimba ki muze mubirabako wano omuntu oluyimba nga avuma spice omanyi spice kyakwedde music ye Uganda ovuma waki oluyimba nga oli avuma shiba omanyi shiba kyawaddeyo okulaba nga music esigala eyimiriddewo byebimu byemuvuma Sebatta mbubakwa nze sawayo nemba mpoya nyimba wesuulya akafeero mpulya Sebatta oba basudde okufuna kyenfunamu okusinga ogenda okugamba okuwulya bino ebintu bamugalika ebyo byebiki what is it it's okay bw'aba kye yasobodde okusinzira anti kati abasajja abo babeewa respect bakakamu batya okuvumwa era wanakyogerako wagwako gwe oyogera ngani something ebintu ng'ebyo kati asigaza akumya obuntu bulamu asigaza ekitiibwa kye tasobola
speed y'abaana speed y'abaana baso esobola muntu gwe beeguya tikete ajja kunnanga ajja kumpanishinga ajja kungoba maybe ajja nakunjako kadi y'obuyimbi tewali mateeka gafuga bayimbi tewali kubeesimbyewo yawaddeyo omuntu yenna nanga ogenda okwesimbawo olina okuva n'oleta manifesto yo saalayiko ng'asaka agisoma manifesto w'ogisoma erina okubaamu na biki ebigendererwa abayimbi tebalina discipline tebalina mateeka gabafuga oli abambira muntu alina amaviiri nayimba simanyi njagala kuzina simanyi njagala kuzina simanyi njagala kupamamu simanyi mpama baba bayimba batya sibitegeera nabitegeera like we bityo nalako omwana ngagamba mukwata akatambi ka John Black amakatwale ku deni enange anoonya linnya something ngodda kulinya ly'omuntu ng'olona abantu banoonya amannya g'abantu bayingira ne famire z'abantu olwa music katalina mateeka tetulina kwe tutambulira kati twagala ministry ennamba n'okufuna agenda lwaki tuba tuleta abantu nga banywi banjaga sigamba nti nkuba King Saha kuba nange ngenda okulonda kuba kubalewo gwe nnyo olonda yali afudde bw'alemala emu esinga 0 nja kulonda oyo omuyaga kubeera agenda kuyitamu ate ku kifo kya vice president kuliko mutaani wa Bebe Alan Kalifaganaga Anderson bali luno Daddy Andre ogenda kuwaanya akalulu kuliko nani Kalifaganaga Alan mutabani wa Bebe kuliko Daddy Andre ne kubaako ne Anderson bali luno vice president Wuma ngenda kuwa Anderson bali luno ayina empisa amanya abantu awa abantu respect awuliriza buli muntu oba afaanana toba atya amuwuliriza ate n'obusente bwe ye abamu ne ssente nti ekiganya solo kigatta ate awa abantu respect ate alabyeko atambuddeko nnyo asobola okwongerako ku music waffe obumusakira ku bayimbi abalala ab'ensi ez'endala twagala bintu bigatta ku ggwanga lyaffe so kati wembuusa in fact Anson yali badde ajja kubuwa president wennyini simanyi muntu yamuwadde idea naye yandibadde ajja kubwaki kyenkugamba nti abantu nga bo batya kuvumwa batya okuvumwa okubajeregera kati Anson si muntu muyombi tasobola kuyomba tamanyi kayana kati agamba nveeyo bano abayaga bajja kunvuma abayaga bajja kumbuukira so ngenda kuwako Anson bali luno talina kyangamba yalemu abaana okulabirira abaana n'omukazi analabirira bayimbi ate leka zaani ate aziriwa sente teboogera ngole mwawula sente n'obugagga sente tebazoogera boogezi omuntu alina sente tabula talina kyangamba ndeke aliko nani era ajja kuyitawo nja kuwa Chaga anko Chaga neekubye emipiira lwaki neekubira kati ongana kyenjagala samatekati constitution ekukiza okuwona omuntu gw'oyagala nja kuwona Chaga mukakamu Chaga amanyi music industry Chaga sifa ku ssente Chaga ayina obwesigwa Chaga ayina obwesigwa okuva ku muyimbi asooka paka kwasembayo Chaga bamuwa respect bamuwuliriza Saga teyejarabia walawuddeko gundi zonna soga zonna zalimu kati bwakigamba nti wamuteesa sente zange mbeera mugumu no nga nti neekubidde ama okitegeera wali mpulira ki wali omuwidde mwanemeddwa kulabirira abaana be alina gwe yali abbye alina gwe yali ayawudde yali ayombe naani bakyasireyinga bavuka talina kusobola kutereka sente zaffe kati wanazijja nazikolamu oluyimba ng'omugamba ki Chaga yawummula mirembe takyerega nansi sikimanyi ekyo bayadduka nazo naye nze nedda nze nange nakyenjagala ng'omuntu nja kulonda Chaga si mu bubi ali ne Jesere sigana bagenda kumulonda era njagala okuba omulanga eri abantu mulekerawo ofumbiza abaana bamwe abantu abayita baserebu biwe mmeneko kubanga n'abaana abayita ba comedian simanyi bazolo simanyi bazonto simanyi lweyino simanyi biki miwulenge ekisooka ddala komedi we Uganda yafa atya abaana baavaayo okuvoola tribe z'abantu n'okuvoola abantu ogenda mu komedi ne mukyalawo mwambadde engoye oluusi zifaanagana bakitengi omwana atandika okuzannyamu bambadde ebikatani by'ewange ebikatani by'omu mulyango laba nno oli omuwala ayambadde akapale kalimu leegingi
Namazanya tribe abasoga basirusiru. Abatolo basirusiru. Tasa kwagala kigambo mu Faliso. Bebe bisiru. Nadda ku Baganda abo babbi bataka. Simanyi bafere. Kwegamba buli tribe bagivoola bagivuma. Nadda kuba kigaba siru mbwenu nenki bw'omukubira essimu ngadda mu toilet ng'akwata mu kabina ng'awandiika mbw'ayogera kwegamba I don't know some people how oba balowooza ki okulaba nga comedy yafuuka bivumo, comedy yafuuka promotion ya tribes, comedy yafuuka problem eri obulamu bw'abantu abamu. Nti abantu bakutte n'obufumbo n'oteekamu comedy. Obulamu bw'abantu babuzanyisa comedy. Kana tunudde bano abaana abakoze comedy beewambe ne mukazi we nga baagala okuba mama fiina. Kyannaku oli omukazi w'emizimu teyabawadde emitwalo 2. Endowooza oyo bwe kugamba oyo bakoze kabadi ne kabalya. Omukazi benyini be baakubira omukazi nga baagala omulaba. Omukazi n'abawa attention ne bagenda ewuwe. Nakikabira olwokuba yawa Alex Sene ne Segwe n'abalala bona atabawa ne bavaayo ne bamwatakinga ne bamuvuma. Kikyali kibavumisa. Abantu banafuna di appetite eyamba abantu nga bali mu buzibu. Ng'okyakoze mu muvumi. Oli anaakuyamba ddi. So senjagala okwogerako kiri nti abantu bangi bakoze comedy. Nze nalaba omusajja gwe bayita Salvador. Sibangako ng'avuma muntu oba ng'ayingira muntu oba ng'azanya comedy w'omuntu ng'azanya muntu. Ndabye ono omusajja Amoti ebbanga ddene nnyo n'oyo Pade Bitama. Sibangako nga bazanya muntu. Nebyatandikira wano mu Buganda wennyini kana akaana akayina ennyina bwe mabega kano akatambula kagenda okufa kayina emmeme myufu. Kana akalwala obulwadde bw'ekikulu bw'ekikaba. Nze simanyi waliwo akavubuka awo akalwala ennyina baakakaddukaniranga ewa Bujingo nga kazanya oyo omusajja nga kazanya tamala emirundi nga kamuyeyeeza oba yasooka nakawawabira ne kakyusa n'erinnya. Bwe baava awo ngenda okulaba nga bazanya Besigye nga bamukanuza amaaso yo banaani. Kwegamba waliwo omuntu azanya comedy katono omwana azanya Teacher Mpamire azanya comedy azanya president nga tamuvoola nga tamuvuma ate nga bisasa nga binyuma nga nawe bw'okiraba w'okinyumirwa. Naye simanyi lwaki bano bo bazanya kuvuma musoga musirusiru. Waliwo nakana akasajja akakulumbala akalipa akakona ak'ennansana kasajja kakulu lwakuba kakona kalinga enkolokoku kawasa musoga kavuma abasoga buli wajja abasoga ne bavuma bawala mbu ate batono simanyi engumba gumba simanyi abanene nnyo ate bafuwa. Kwegamba simanyi comedy lwaki yafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi. Kakati bwekyo bw'okivaako